njagala kubaanirizaako ku bugazi obw'ensi eno. Musibye mutya? Mukama yeebazibwe. Obulamu kansuubire nga bulungi olw'ekisa kya Katonda. Yobu yayagala okukolimirwa olunaku lwe yazaalwa, naye waliwo abaali basanyuka ku lunaku olwo, naye nga ye ali mu bizibu. N'olw'ensonga eyo tetuyinzaga nti olunaku lubi eri ffe oba ne baganda baffe ne famiri zaffe, kuba tufiirwa, tufuna ebizibu, bannaffe babasibye, naye ate eri baganda baffe oba eri bannyinaze baffe abamu bali bulungi. Kakati ensonga endeese y'ensonga ya muganda waffe Jamiru Mugerwa. Mugerwa Jamiru gwe mbadde mmanyi oba gwe mmanyi ow'omikutu ogwa Delisiropu ne ku YouTube n'omukutu ogwa Tish TV ku YouTube n'omukutu ogwa Dream and Visions ku YouTube, ku TikTok Delisiropu gakozesa, ku YouTube alina Delisiropu ne ku Facebook alina Delisiropu ne Mugerwa Jamiru, okosaako ne ku ndowooza byebyo ye gye mikutu gye gy'akozesa nga Mugerwa Jamiru. Olunaku lwali lwali lwa Mande, si Lwakusatu. Manyi obwongo bulina ebintu bingi bye buli okwasaganya. Muganda waffe Mugerwa Jamiru yakwatibwa n'asibibwa, era nga Mugerwa Jamiru essaawa zino ali mu kkomera ku Kampala ku CPS ku Kampala ku poliisi ya Jinja Road. Omanyi poliisi ya Jinja Road Mugerwa Jamiru waali essaawa zino, era nga bamukwata lwa Mande nga 29 vidiyo eno wonaagirabira ennaku z'omwezi zino Desemba owa 2025. Kati vidiyo oyinza okugiraba nga wayiseewo olunaku oba nga wayiseewo ennaku, naye gwenza ogiraba leero, naye kiri nti olunaku olwaleero kati ziba nnaku ndowooza 3, katubale bwe tutyo. Mugerwa Jamiru yakwatibwa n'asibibwa, era mbu nga kigambibwa nti Apostle Grace Lubega, manyize nali munnamawulire, gwe mataddeko akambu poliisi eba ekyanoonyereza, ate birigenda mu kooti in case, so tetuyinza gamba, naye nga amukwasi oba eyakutte Mugerwa Jamiru, ye Mugerwa Jamiru yamutegeddeko nga ye Apostle Grace Lubega. Kakati njagala kugamba nti twetaaga essaala eri Mugerwa Jamiru. Bw'oba obadde omugobera, ze natandika okugobera Mugerwa Jamiru emyaka mingi, era Jamiru Mugerwa oyo yali ewa Passa Zakariya Sserwadda ejjinja, yaleeta Mugerwa Jamiru. Jjukira Jamiru Mugerwa gwe twogerako nzaalwa y'e Kayunga, kati amala okuva mu busamize buno obw'abeejenti agenda ew'omusumba omwe eyali atandise ekkanisa, amuwulira ku lediyo nga bamulanga. Mukyajjukira abantu b'ejjinja musobola okujjula ebipande ebyo byatimbibwa nnyo, ng'agenda okugulawo ekkanisa ku City Hall ye yali ekkanisa. Kati Mugerwa Jamiru e Kayunga gye yali ali ew'abazadde be, nga abazadde be gye yali ali, kati awulira ebirango ku lediyo z'e Busoga, jjukira zituuka e Kayunga, awulira omusumba oyo. Yali atandika butandisi kanisa, muvubuka, sinyinza obutamwogera linnya, naye mba mukyajjukira omusumba eyateeka ekkanisa ewa ku City Hall ejjinja. Najjamala neevaayo ekyakyeyo, kati n'agijja Namulesa. Bw'amala ogijja Namulesa, ndowooza
ekyali nafuna ekifere namulesa si namulesa wakitaka so mu Busoga wakitaka so bwamala omusumba ogiyadda naye si kyenjagala otegeeza naye mbaga nti Jamiru ajja atya nze omutegeera kakati tuba tuli tuwuliriza Pastor Zake yakolanga program bagita akatabanguko mu nsi program yakatabanguko mu nsi Jamiru Mugerwa bamuleeta nga abadde agent naye nga yali yajja nga tazewa Zakariya naye nga azzewo oli omusumba kubanga yali akoze ebirango bingi nnyo ku leedi ezitali z'abalokole nga ayita abantu kubagagulawo ekkanisa naye nga ate Jamiru okuvaayo bingi ebyaliwo kuba bamusibirako ne mu kasenge bamwete bannamawulire ayogere bagenti aba oli abayingiramu ati byali bingi kati so kanamuyama ganzi njagala va wano n'avaawo ne bamulagira ekyaki kwegwa mikono za Zakariya Serwadda ow'Ejjinja so nze Jamiru Mugerwa mutegeera ku Zakariya Serwadda we yamukyaliza mu programu gye bayita akatabanguko mu nsi yali popular nnyo mu biseera ebyo bya COVID-19 yali y'amaanyi nnyo mu biseera bya COVID-19 ku leediyo ya Musumba Zakariya Serwadda so Jamiru yatandika okuleeta obusamize obuli mu basumba be yali akolera be yali akozeeko nabo naye ng'abyogera ku leediyo ya Musumba Zakariya Serwadda gye bayitwa ndowoozawo PFM so mu kaseera ako mu kumutegeera Jamiru agenza ayogera ebintu bingi ebikwatagana ku bannabbi b'obulimba n'abasamize n'abasumba aberimbika mu kanisa naye nga balogo kubanga basamize azabyogera era mukyajjukira yayogera amakyaki ebitandisa kwogera so ebbanga libadde ddene era mu mbeera ezo bwe zityo azze alaga amakyaki ago nti bannabbi ba bulimba so nze kwe kutegeera Jamiru Mugerwa kwange kati gwe simanyi wamutegeera ddi eri yamutegeera ku Facebook eri yamutegeera ku TikTok eri yamutegeerera ku YouTube eri yamutegeera ku WhatsApp kwegamba oyina engeri gye wamutegeeramu nga gwe Jamiru Mugerwa naye nze nkubuulidde nti bwe ntyo bwe namutegeera n'okubeera nga natandika omugobera n'afuka oluusi mukwano gwange mbagambye nti yakwatiddwa kakati Jamiru Mugerwa okwatibwa kwe kuva ku ki era nga kigambibwa nti Apostle Grace Lubega ye yamukoze eki ye yamukutte naye waaki Apostle Lubega yakutte Jamiru Mugerwa ebimu ku bye yeesigamako naawe ogenda bitunuulira so muganda waffe yeetaaga essaala yeetaaga obuyambi ku bimu bye nalabye kuba nafunyeko ebbaluwa navuze nengenda Ejjinja eyo nengenda waka nefuna egundi lye bayikutte nengenda ku CPS y'Ejjinja ne baŋŋamba ali Kampala bamudusiza jjukira Jamiru abadde abeera Jjinja mu kitundu kye bayita Bugembe ng'ova Katonda Bugembe ne kumpi ali Bugembe kuba wayitawo ng'akatandika Wannyange ng'otandikira ddala ukasooka bwoti mu Bugembe katono n'oyingira wano okira n'ennyo kilomita ndowooza meters nga 3 meters nga 3 oba otuuse w'okyamira ogende ewa Jamiru Mugerwa n'olw'ensonga eyo navuze n'ŋŋendayo ne ndyoka ntegeera nti ali ku CPS kuba navuze n'ŋŋenda ku CPS Ejjinja ne baŋŋamba ali gundi ali luddawa bamututte Kampala ku poliisi ali ku Jinja Road CPS kwali gyali mu mbeera efaanako bwetyo kakati nze kiba kindi kugamba nti nalabyeko ebintu bye batutte naye bwe basanze mu office wabadde akolera byonna ebyabadde mu babitutte ekyo poliisi tosobola ginenya kubanga oluusi lwe kwasanze wako ebimu byekola
oba ekusanze mu office etwale obizibiti ne bamuggyako amasimu abadde n'amasimu mangi amasimu ndowooza nalabye oba gabadde nga 4 agabadde 5 ate si busimusimu buno si bumapeesa mukazi we ne bamuggyako essimu mukyala Jamiru ne bamuggyako essimu kakati mu bimu bye batutte nali IDs bazitutte bimu oba ne ATM ne bankade bali zitwala bu microphone biki kwegamba mu mbeera eyo bwetyo ng'omuntu ali mu komera tuba twetaaga omusapootinga n'ekyo Katonda kyaba atuwadde oba kyatugabiridde ne tuba nga tumira naye buli muntu yenna Jamiru gwawadde omukisa Jamiru Mugerwa gwawadde omukisa ali ku Jinja Road bamusibye era nga kigambibwa nti pastor oba Apostle Lubega yamukutte n'amuggalira ensonga ziri kujja wano ku vidiyo eddako kiki ekyakwasiza Jamiru Mugerwa okubeera nga asibibwa so mu kaseera kaneeno ebifaananyi byo byebyo nga bikulaga naye laba ekkomera ebifaanana laba ekkomera ngeri gye lifaananamu naawe weewuunye oli kyava yayimba n'agamba nti akwagaliza ekkomera ddala ddala akwagaliza ntaana nsonga ki eyakwasiza Jamiru twetaaga okuyimiriramu naye ng'abaana ba Katonda bazze ng'awa omukisa bazze nga twebaza ku lwa famire naye mwennyini okuvaayo kubanga mukimanyi nti ekkomera n'omuntu eyamukutte fanero teyeetaaga ssente Grace Lubega teetaaga nti Jamiru amuwe ssente amute ekyo ekyo tusaga nti no Apostle Lubega olowooza yeetaaga ssente mmeka ku Mr. Jamiru so n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera nga nkuwa ensonga bwe naakuwa ensonga ozitunulemu n'engeri gye bamukuttemu mu katambi akaddako kaako ke kaddako gobeera vidiyo zino ku Voice of Heaven TV ku The Voice of Hope Ministries Uganda ne ku Voice of Heaven Ministries Uganda YouTube ku TikTok ogenda ku Voice of Heaven TV oteekemu okosaako ne ku Buganda TV ndisaba ne bannaffe abalabye vidiyo eno mugisaasaanye osaasaanye muganda waffe asobole okubeera nga ava mu kkomera mu mbeera efaanana saasaanya osheyalinge gwali ku TikTok gwali ku Facebook gwali ku YouTube oteekeyo muganda waffe Jamiru Mugerwa bamukutte tumanyi ffenna Jamiru Mugerwa obujulizi bwe bwatuwa omukisa yali atuwadde ku mukisa yali ayimiriddeko naffe mu mbeera efaanako bwetyo kyova olaba twetaaga okubeera nga tuyimirira naye